abantu abali ku bwalopu kati ababwagala bali basatu. Asooka Ssenyonyi yennyini ayagala akomewo kubanga Lubongo yali ayagala ekifo ekyo naye bw'ataayitamu kati Lubongo yawagira Ssenyonyi akomewo. Owookubiri ate nga ye w'enkizo Nambeshe okuva mu Eastern kubanga Nambeshe naye agamba naffe ekifo mukyefunza mwekka naffe mukituweemu bwe kyava mu Buganda kyadda mu Buganda obugombe naffe mutuweemu obugombe emyaka kale 2 n'ekitundu. Kakati mu Buganda bakyagala babiri zaake ne Ssenyonyi. Kakati enkizo gye tuyina twamaze okwogera n'abanuupu nga tubaga nti Nambeshe mumuwe ekifo ekyo. Nyezi yake tali fit. Position ye. Asavali Ssenyonyi addawo. Naye ebitundu kiyenda kati biri ku Nambeshe. Are you sure? Ssenyonyi wange banze mujja kekifo. Ajako mawonga chifu wipo. Ssenyonyi. Wona osinzira okubeera ng'otulaba nkwaniriza nnyo olunaku olwaleero nkubuzaako nti wasiibye otya afunye okusomozebwa nkusaasidde. Ofiddwa olaza n'okusomozebwa okulala. Asotuwa ku buwanguzi nkuyozaayoza nyina Hassan Nsubuga ye president wa Uganda First. Tuwena kwogera naye ebigambo olunaku olwaleero agenda kusooka kubuuze tutandike program. Hassan buuza abantu. Abatulaba mbalamusizza nnyo era nembeebaza okwekuumira ku mukutu guno gwa MS Media. Yonna gye musinziira okutulaba tubeebaza mwebale kubeerako n'okutuwa obudde okutuwa amatu gammwe okuwaayo obudde okubeera nti mutulaba. Nze president wa Uganda First. Kabineti yange mwenna mbalamusaako saagala kuba amannya mangi enna agamba okubamenya kabineti nnene tesobola kuggwaayo. Abaagala obwambasada baweereza empapula zammwe mu mawanga gye muli twakasunsulako we South Africa yekka ye yakayitamu naye abalala bonna mu mawanga gonna abaweereza ebiwandiiko byammwe bikyekenneenyeza. Jajja ku buyinza bw'otandika ebyo. Bangamba nti waba mulalo nabira ku kigali wali nagamba nti njagala buyinza. Jajja ateka buyinza. Anze saagala buyinza. Ati Uganda First. So akireka mu Buganda First yali gambi kale akuje Buganda. Nedda sebo. Uganda yonna kati njeetoolodde. So nalwekyo jajja bangamba ku buyinza mukamba. Abaweereza muweereze bambasada okuva mu ggwanga erya Rwanda empapula zammwe zaatuuse muli 8. Abaagala. Naye tugenda ku baweereza ku mail ki? Weeri ya Uganda First. Ya Uganda First. Baziweereza ku email, baweereza ku WhatsApp. Empapula zituuka. Anti basomere WhatsApp. So WhatsApp eri 0782 65 87 55. Kwayagala okubeera ambassador mwongere okuweereza mawanga gonna agasinga obungi. Qualification ziri ki? Mpozi mugambye nti owe South Africa yakayitamu n'owe South Korea yayiseemu. Owe South Korea yani? Yayiseemu Kiwanuka. Era ndowooza okyusa mu bali abaliriwo okyusa n'oteekawo. Nedda. Anti kati kabinenti bwe twakyuka ne tudda mu Uganda First. Kabinenti yonna twagiyiwa n'engironda bupya. Gwagironda? Obuyinza nze abuyina. Kati bambasada qualification zaabwe ziri ki? Otewa okuba ng'olina obuyigirize obwenkanankana senior ey'omukaaga kikisooka. Naye nga at least olinayo ka diguli naddala mu nsonga z'ebyobukulembeze oba ka diploma. Naddala mu nkolagana y'amawanga kuba gye tukusindika olina kolagana n'abakungu aba diplomat ku bitebe byaffe gye tuba tukusindise. Mwinayo n'ebitebe? Jajja gwakumaze. Jajja akumaze ajja kuyolera bwereere. Kali njala tutandikire ku nsonga ya nese tajja kunjola jajja. So jajja ku bukulembeze mukambwe bangamba mukambwe nti ne baba wa Kigali wali naga nti ayagala bukulembeze. Kyobola yanteeka ne mu kabineti ye mukabineti sigenda kujjanga minister mweno kabineti ejja naye yannondo okubeera eriiso lya government mu bitongole bya government byonna. So nkola naye tukola emirimu ne General Muhoozi Kayine Rugaba naye tukola emirimu. So tasobola kunjola kuba bino byenkola abimanyi bulungi. Tuteekateeka government eddako. Kati muli mukwera. Tugogola. Buli kipingamizi mu mwe. Era bajeno babiri twabayodde twabatadde Kasenye eyo. Kasenye eyo wali enkambi yaffe. Kasenye ki? Ku mazzi. Wano ku mazzi ku Ntebe Road. Gye bali kati. Bala bakasana n'amazzi abavubi abali eyo Kasenye. Mutungo badde n'obuyinza bali potinga wo. Ate abana badde bali potinga wo ne balete muluka ne bagala tetwagala okola embeera yonna tukusaba oyingira. Tuwe mundu. Oyingira sawa 10.
ezakawungezi owa yatandikira ku nsonga ya Bobi Wine nalaba mu mawulire nga bagamba nti ali kuteesa ne government so akomewo kituufu so twagala kwebaza General Muhoozi olw'okuba nti atandise okugogola ebitongole endala by'okwerinda omanyi bajje n'abo babiri General Nabaasa ne General Namanya babadde mu minisitule y'ensonga ez'omunda mu kitongole kiri ekigaba passport so waliwo emivuyo mingi egyakolebwa eyo kati ne batandika okunoonyerezebwako n'asooka n'abawummuza ate kakati oluvannyuma kasa kizudde nti ddala ebintu baabikola n'abayoola so enteekateeka ennungi kalisoliso wa gavumenti yakayoola ebizimbe 17 eby'abaminisita baminisita 7 n'abakungu ba gavumenti abalala naye nga biina kuba 18 nga n'ekyamakeere kavule kwekiri ekya Nuupu kyemmanyi wiiki ejjawe n'atuukira nakyo tujja kuba tubabuulidde ntumaze okukiyoola nga gavumenti ekyeddiza okukitunda esobole okununula ssente obuwumbi 20 bano bwe babadde bafunamu iPod naye nga tebawansaasaanya za ssente ezo kuba ssente za muwa musolo so kalisoliso wa gavumenti tukwebaza okulaba nti tulwanyisa obulyake n'obuli bw'enguzi mu ggwanga so Nuupu mwandigirange tukolera ku lubalaza oba ngezeeri ekamwatya teyina accountability ku ssente teyina kati ebizimbe byabibaayo de by'abaminisita babulankanya ssente ne bazimbamu ebizimbe kati abantu baffe nga bavunya ku myoyo aba ssente nazimba ekizimbe kati kalisoliso we yamala okubitegeera bo ne beesookayo mangu ne baga nti temutuswaza kutwala mu makooti na kutuyoola ebizimbe mu bitwale mu bitunde era gavumenti kalisoliso yasazeewo mubalizi wa gavumenti valua abibalirire sente bwe ziba nga tezivaamu ezo ze babba ate tuboyeyo n'ebirala ojja kulaba ne betuboye n'amaka gaabwe nga nawo gagenze bw'oba oyina enkalu ze wafuna mu butuufu osasule oba oyinayo ebirala byewafuna mu musaala gwo n'ebyakazinda twabikutte wadde byali tebinnagwa yabireka tebinnagwa naye nabyo twabiboye kuba waliwo emisango egyamusinga edda kooti neeragira ebintu ebyo biboyebwe ssente zikomewo President Museveni yagambako Betty Kamya IGG nti baba babbye ne bazimba wano mubaleke kasa ssente basokola kati president yakyusizaamu n'agamba nti mubayoole ne baba banene batya kati gende ku nteeseganya ya Bobi Wine ne President Museveni ne gavumenti ddala kituufu waliwo enteeseganya omukulu okudda kakati era waliwo enteeseganya omukulu okugenda eweeru kakati tukimanyi bulungi nti Bobi Wine yali mu kalulu akawedde gavumenti yamuvujjirira obuwumbi 5 okumalako kampeyini ze era ssente nazifuna obuwumbi 5 kubyalina bya iPod eza kampeyini tebyali bya iPod ezo President Museveni yazimuwa nga ayita mu General Musale ngazimuwera ki amuvuganya zimuyambeko mu kampeyini okumuvuganya kalulu kagwe bulungi era Shamim Malende mbako omukyalo wa district ya Kampala yanona ssente ezo nazituusewo omukulu kakati ebyokugenda kwe nti ati kakasaki kubanga Shamim Malende ze ndifaza akubulira ifamu ekereziya Shamim Malende bamulabyeyo mu litwiti zaabo tujja tuukawo akayadde mulwadde tujja tuukawo kakati obadde okyangamba nti bino ebyokuba nti waliwo enteeseganya oba teziriiwo ababyogera bali mu propaganda kubanga ffe nga gavumenti tetuyina nteekateeka yonna yakwogera ne Bobi Wine twogera naye ku kiki ekiri mu ddiiro kye tuteesaako waleke kubaawo chaos anti eriwa anti batyambu chaos eyinza okujja ati kujja ddi waluddawa gegezaako okugireeta ojja kulaba ekinaakutuukako tewali chaos wano abantu bagenda mu kalulu ne balonda akalulu ne kagwa omuwanguzi n'alangirirwa okitegeera abaali babanja akalulu abagamba nti bakabanje kati batuwandikira mabaluwa batubanja ssente za iPod kati babanja ssente za iPod abaali babanja akalulu bakavuddeko batugamba nti akati bye twabirese kati tubanja kasente mutuwe kasente tuli bubi bobagamba amabaluwa ge bawandika buli lunaku era twabazeemu nga iPod yabazeemu ne baga nti ssente mujja kuzifuna ku lutuulo olunasooka olwa iPod mu kisanja ekijja nga mumaze okwetaba mukasa munajja ne mwetaba mu lutuulo olwo kuba ne wano musobola okutuwuddiisa era ne tubawa ssente ne mutajja
Kituufu. Kyebola bali mu kubanoonyerezaako okulaba nti sente zino ze mutayinaako accountability kuba accountability esooka ku sente za iPod kwe kutuula mu iPod n'oteesa ebiteeso bya iPod yemu ku accountability esookera ddala enkulu kujja muki mu nkiiko ezo kakati bw'oba tojja tosobola nakola accountability okitegeera kubanga enkiiko zino osobola nti abo twali tugenda mu iPod bino byakolebwa abantu twabagulira amafuta bino twagulawo ebiti bino twakolawo okulaba nti twenyigire obulungi mu nteeseganya okitegedde oba twagenda mu bantu tubabuuze birowoozo ki bye tuba tutwala mu iPod ne kati bwe muba temwagendayo sente mubadde mufuna zaaki kati saawa eno Lubongo ya sente z'osaba osaba zaaki teziriiwo Lubongo yali musaba sente za iPod kati omuntu abadde abanja akalulu bw'otuuka okubanga ate kati obanja sente ebyakalulu bivuddewo kati gwe ogamba ntutese naawe so oyo propaganda w'abano banupu be bamutambuza tetulina nteeseganya na Bobi Wine nga gavumenti tetulina nteeseganya na Bobi Wine nti President Museveni ateeseganya na Bobi Wine tewali kye tuteesaako okitegeera kati saawa eno Trump ali mu kuweereza kiwandiiko eri muki Iran n'ekifuna negamba ensonga zammwe 15 zonna tuzigobye naffe tulina ezaffe 5 naffe tubaweereza ekiwandiiko ezo ze bayite enjogerezeganya nti kati zitandise kubanga oli ne bwagaana by'omuweereza naye ensebe ekitegedde nti obifunye n'obitunulamu era n'obigaana bugaanyi awo wasobola obaawo enteeseganya naye tetulina nteeseganya zonna ziriwo kubanga enteeseganya zibeera mu lwatu okitegedde nga nekyemuteesaako weekiri tuteese kuki aliseegeza Bobi Wine yagenda yekka yeyambako yekka okufuluma yagenda kubanga ffe tetulina kyetwali tumuvunaana polisi ekimmooni tewali polisi ani yali amuvunaana bano be yabbako sente za kaadi tewali yamutwala ku polisi era singa waliwo omusango twali tetumukkiriza kufuluma mukyala we twamukkiriza bulungi ne tumuvuga ne tumutuusako airport n'afuluma kubanga twali tetulina kye tumuvunaana talina musango n'afuluma mu maka ge n'agenda ku airport kuba yaga nti nze ŋŋenda bweru kya tewali mutawaana ddembe lyo toliiko sanction nti zikugaana kugenda tetulina musango tukuvunaana tukugaana n'agenda ne Bobi Wine n'agaana engoberera mukyala wange naawe genda nga bannayuganda abala kiye ekisaawe buli nnaku waliwo abagenda n'abakomawo so waddembe okukomawo oba obutakomawo oba obutakomawo tewali amuvunaana nga gavumenti kakati bano abagundi bano abamubanja sente bwaba batya kubanga nze nabagamba twakyogerera wano naawe ti Bobi Wine wabanga ddala teyekweka lwa bamubanja ffe gavumenti twogedde buli mukungu wa gavumenti yenna ayogedde tewali anoonya ki Bobi Wine lwaki teyajja n'akuba wali olukuŋŋaana kabule nga nti kale gavumenti endi bubi ennoonya naye yatya kubanga abamubanja baali bajja musalirako awo tuweza ffe bakaweesa baali bagenda musalirako ne bannaabwe tuweza ffe okitegeera so ye yafuluma bufulumi n'agenda polisi yali terina kyemwagaza amagye gali tegalina kyegamwagaza gavumenti terina musango yamugulako nti oba guli mu kooti tewali kimuvunaanibwa so waddembe okutambula n'agenda nga tekiriiwo kakati ono waliwo akulira oba y'omu ku bakulira eyo bannaddiini oba bamuyitani oba ye muwandiisi oba Kitaakule mwami Kitaakule Ssabawandiisi wa Intelligence Council bamubuuza nti waliwo enteeseganya naga nti era wabaddewo enteeseganya naye sijja kubigendamu tewali nteeseganya zonna bubafere aba Intelligence Council baba balina enteeseganya zeboogerako nti za Bobi Wine ne gavumenti oba ne President Museveni abo bafere tewali nteeseganya zonna bannaddiini booyogerako anti nkubuulira anti ziriwa bafulumye ebbaluwa eraga nti waliwo enteeseganya era boogere nti enteeseganya eziriwo kino kyekiwandiiko President Museveni kyeyasayiningako oba gavumenti ku lwa gavumenti enteeseganya zaayo nti oba nekino ekyo kiwandiiko kya Nuupu kubanga ne Nuupu yennyini nalabye era Ssenyo omwogezi oba yadde mu nzikiza bitya tetulina byanzikiza biki ebyo byenzikiza Nessenyonyi yennyini yagambye ffe tetuteeseganya kubanga tetuyina nteeseganya ne Bobi Wine gye yabaddeyo namulabye ng'ayogera yabadde ku mukutu wa France 24 nagamba tewali nteeseganya so kati bitola nti bannaddiini bwe mubanga obwavu balumanga mwabala akasente muwandikira President Museveni kubeera bulijjo abawa ssente si kipya ekyo mumuwandikire nti embeera mbi ajja kubawo naye muleme kutambuza ate nammwe propaganda oyo
so tewali byanteeseganya zonna. Bobi Wine yatambula bulungi n'agenda ku lulwe, kakati abeereeyo, bwali bayagadde akomewo, bwali batayagala abeereeyo. Kyekyo kyenteeseganya kiwedde. Tugenze mu retreat. Biki byewalobye mu retreat eyo? Tewali byakuloba, nze retreat era nze bw'ogiraba mbanga eyagibadde. Obanga yabaddeyo direct. Siroba bulobi. Toba bulobi. Siroba. Kubanga ripooti baba ino okugimpa. Biki ebyabadde. Abanuupu. Ate gwe nga bajja wa government. Toseka seba, toseka. Okubuulira. Ekizibu temumanyi government bw'etambula. Okuwa brief. Bwe muvuga mmotoka zammwe ne mugenda mu office gammwe ne mukola ki? Temumanyi government bw'etambula. Government bw'etambula. Nti bo government bevunaanyizibwako baba balina okugiwa brief baba bwekibeerawo. So bano babadde balina okutuwa biki bye babaddeko naye mu bufunze ebyabadde mu retreat byabadde bwe biti. Kisooka Lubongo yasomye ekiwandiiko kye baateeseteese okwanjulira ababaka. Nga ensonga esooka ku kiwandiiko ekyo kyakuvujjirira mukulembeze waabwe Bobi Wine ngeri gy'anaabeerawo ng'ali mu Amerika gy'ali. Era Lubongo yanaabategeeza ababaka nti ku kitebe tewakyali wadde omunwe gw'ennusu. Wadde bibiri. Sente teziriiwo. Ekiteeso ekyasookedde ddala era nga kigamba nti buli mubaka ssaawa eno eyagenze mu gazeeti ya gavumenti kitegeeza oyo obutereevu alina okulayira. Era nga kimutegeeza ekiwandiiko ekyo nti ssaawa eno ababaka bonna basooke badduke mu bbanka beewole miliyoni 10 atazirina azirina mu kaasha azireete naye atazirina agenda azeewole. Bakole bate? Ziweerezebwe omukulu. Buli omu. N'okutambuza egimu ku mirimu gy'ekibiina. Kakati ababaka ne bakiwakanya. Dr. Timothy Batuwa ono mubaka mupya yagambye nti mubaka mukadde. Mupya mu Nuupu. Yagambye nti biri byadde bya kibiina kya Nuupu. Tibyadde bya parliament. Yagambye nti nze ndi mupya. Nenjagala okumbulira mirimu ki gye mugenda okuvujjirira egikolebwa wali Makerere Kavule. Kubanga mpulira nti n'ekitebe kisobola okugenda olwa sente ezitaliiko nsaasaanya ezibadde ziva mu babaka. Lubongo yanamugamba nti ekiwandiiko ekyo sizze nakyo bulungi. Namugamba nti tomanyi bikolebwa wali Secretary General n'abantu. Namugamba nti kale mpa omuwendo gw'abakozi bemusasula ku bitebe gye bali ba deputy president n'abakozi abalala bali ku kitebe. Bemunyaga nti ne list eyo sigirina wano. Naye nja kugireeta mu lutuulo oluddako. Namugamba kati ebyo biba tebiriiwo. Nze sisobola kukwata miliyoni 10 nga tulina mabanja. Sente mwatujjako nyingi mu kaadi kakati ate saawe no tuli mabanja ate tugende twewole 10 tuzikole ki? Tuzibawe. Lubongo yanabagamba nti ate mwe mukyakaaba ku 10 mukyakaabya akajanja. Gavumenti egenda kubawa sente miliyoni 315 ez'emmotoka. Naye ababaka ba Nuupu bonna ekiwandiiko ekyasaliddwawo mu kikolwa folufuzi mugenda kusigaza miliyoni 2 enkadde mu kisanja kino. 1015 mu kibiina. Kati bosizibawo. Zijja ku akaunti yange. Bosizibawo. Ate kakati ekibiina kisazeewo eno resolution ya kibiina nga NRM bwegamba nti babayise mu kabondo kammwe Entebbe. Bye basalawo biba byankomeredde. Teri mubaka abigaana. Kasendi kali kunze. Okuzijja ku akaunti yange. Ekibiina kijja kukaka waliwo kisobola okudisciplininga mu ngeri nyingi. Sindikira bafutu soja. Okukolanga kazi Bashiri. Bingi. Ne kadi oluddako ne baganda tojja kufuna. Kakati ekyo omubaka bamuyita Muyonjo Hussein naye mupya. Abasinga mu manyinga swengere. Oyo naye yasituse n'akuba emmeeza nagandi miliyoni 10-15 nze sola kuziwaayo. Embeera gye tuli mumbi. Tuli bapya. Tusobola kwata ezo sente. Nagandi abazaali kale kubakadde. Nepa abapya bali mu mbeera eno gye tulimu nga twatunda bintu byaffe okubawa sente mutuwe kadi. Ate era ne tutunda ebyaffe. Ate tujje mu campaign tunoonya akalulu. Ate tuddemu tubawe nagandi ezo sente ne banka ezatuwola zizirinze. Era bwekiri. Zizirinze banka. Zizirinze zatugamba zigenda twalako miliyoni 2.5 tusigazeewo 5 naffe tutetenkanyize kwago. Kakati ate tubawe Lubongo yanaga nti nedda ssebo
ezo sente mulina okuzisasula. Ababaka bonna abatali kwesalamu ne baga nti tetujja kuzibawa ekijja kakijje. Kakati Nambeshe ye mbaka wa constituency gibakita Manjia eri mu district ye Bududa. N'agamba nti ye yayimiridde yasabye n'aga nti nze nga chief whip mbadde nsaba sente zino zisalwe kafazayi tuweyo 5 naye 10 nyingi. Ne 5 nazo nyingi. Temuwa wadde bitano. Anti kati yasubira obwalopu kati tasobola kikubalu kikubalumu. Okay. Ayagala basooka bamuwa obwalopu alyoka ajja akiwakanye. Kakati ye n'aga nti zisalwe. Naye ne Lubongo yanamuga nti bino biragiro byavudde wa mukulu. So mukulu yabadde ku Zoom nafa ab'executive ne tusalawo sente zino zibeere bweziti. Kakati ababaka ezo sente ne baziwakanya. Era ekiwandiko nga kirimu nti sente za iPod zigenda kendeera kubanga ababaka beesaze. Naye Lubongo yanabaga nti kati wakati mu kendeera era ababaka bagenda kukkiriza buli mwezi babasale milioni 5 ku musaala gwabwe kubanga luli babadde bawaayo emwemu naye kati babawezi okusobola okuziba eddibu eryo. Kakati omubaka wa parliament owa Kigulu South eno agikiikirira erinnya ndyerabidde naye kati saawa eno yadda mu kifo kyabigirwa ye security for mobilization mu Eastern. Erinnya lingenzeeko. Kakati yagambye ye n'agamba nti ezo sente nyingi milioni 5 abaka basigale nga bawaayo emwemu buli mwezi kubanga 5 tebajja zisobola olw'amabanja ge balina. Ekibiina kyekume kirabe ngeri amakuba amala gisobola okujja ki sente. So bo tebasobola ate kwata sente milioni 5 babeere nga baziwaayo. So Shamim Malende ye olukungana yaluzize. Oba mulwadde? Si mulwadde era yankubidde nanga nti nze sobola kugenda mu ebyo bya Nuupu ninge yabivaamu kati kaninde ekifo kyange maleke emyaka gyange 5 nfumbire omwami wange kuba ne gwe yafumbirwa waffe wa government. Yafumbirwa? Sijja kumwogera wana ssebo. Tali ku muyimbi ono waliwo gwe muyimbi gwe bagamba. Ali Naluvule wali era naye wakawe wakumibwa maje. Sebo oli mukungu wa government wane Nansa na wana. Amakage gali mu bitundu byeyi. Akumibwa maje kati ewaka. Se yagambye nsi sigenda. Yaganyo bigendamu. Sigenda mu ebyo. Kubanga kisanja ekijja agenda kufuna obwa minister. Ng'amazeeko ekisanja kino kiri ekiddako. 2 mugumu so ne bwatadda mugundi yawe. So kibiina yagamba nti sibigenda mu ebyo ebyekifere sikya bisobola kubigenda mu ebyo. So era omulala takyenyigirana mu kintu kya kibiina kyonna. Yabiviiramu ddala ekibiina alinga yakivaamu kati. Yasigaza busigaza kaadi yakyo. Senyonyi ye yabaddeyo. Bifaananyi ninga Senyonyi yabaddeyo. Ati waliwo n'olutalo lw'okukyusa lwopu ky'ogamba. Olutalo lw'amaanyi. Amannya twagafuna ageetaaga loopu. Nga gavumenti twafuna amannya ago tugatunulemu. Ate loopu wabaddewo opposition. Constituency anti kyenagambye nti temumanyi bintu bya gavumenti bwetambula. Abantu abali ku bwa loopu kati ababwagala bali 3. Asooka Senyonyi yennyini ayagala akomewo. Kubanga Lubongo yali ayagala ekifo ekyo naye bw'ataayitamu. Kati Lubongo yawagira Senyonyi akomewo. Owokubiri ate nga yewenkizo Nambeshe okuva mu Eastern. Kubanga Nambeshe naye agamba naffe ekifo mu kyefunza mwekka naffe mu kituweemu. Bwe kyava mu Buganda kyadda mu Buganda. Obugombe naffe tuwagala. Naffe mutuweemu obugombe emyaka kale 2 n'ekitundu. Kakati mu Buganda abakyagala 2 zaake ne Senyonyi. Kakati enkizo gye tuyina twamaze okwogera n'aba Nuupu nga tubaga nti Nambeshe mumuwe ekifo ekyo. Nyezi yake tali fiti. Position ye. Asambali Senyonyi addawo. Naye ebitundu 9 kati biri ku Nambeshe. Are you sure? Senyonyi wange banzo mujja ka ekifo. Ajja komawo nga chief whip. Senyonyi. Abiri. Utateke wembera nga mpuga. Kati ate Senyonyi munafu nnyo ku mpuga. Nabula yateka wa maani. No munafu nnyo. Kubanga ate Senyonyi nenkolagana ye embi ne speaker. Ekituufu.
ate empuuga yali mwana omubibiite eri ewa speaker. So Ssenyonyi ye ajja kusigalawo ku bwalo. Tewali kifo kirala kyasobola kufuna. So byebyo byabadde mu tewali ekigendererwa ekikulu ekyabaddeyo kyakulaba bavugirira batya. Kubanga Rubongo yagambye nti twetaaga okunoonya obukadde bwa $3 buli mwaka okumala emyaka 4 gyagenda okumalayo. Nga mubumuwa. Okulya, okuweerera abaana. Baba machete tamazeyo kati myaka 6. Baba twalira akawunga akeeru n'omugaati ne sukali. Era olwasemba lwe bagenda abasibe bintu babizira. Nayaga nti temujja kutusibira wano muli eri omukulu yaddusa mukyala we bali eri bali mu kusanyuka abaana be bali mu America basoma. Okuweerera omwana mu America si kyangu omwaka ne gugwako. Kyobola basaba obukadde $3 bwa $. Bw'obulabanga bungi ali wano. Naye oli ali eri ziba ntono nnyo. Okitegeera kuziba ntono kuba kati baade babagamba ndi kubanga Swengere yabuuzizza nti obukadde $3 bwa $. Bwe musaba tusonde buli mwaka bugenda kuba bukola mirimu ki? Rubongo yanagamba nti emirimu mingi omukulu gyakola tetulina kujoogera wano. Namugamba nti mirimu nga kimutuweeyo kale ng'ebiri. Namugamba nti tejoogerwa naye bw'anaagimala ajja kudda. Swengere n'agamba nti ezange temujja zisala. Antiru nga mutubuulidde kiki ekituufu kyakola. Olutalo lugenda kuba lw'amaanyi nnyo mu kibiina kya Nuupu. In fact kigenda kwabulukukamu. Era ogenda kulaba mu Parliament. Ne batadde ku bukiiko biki kati kuba kati balwanira na bukiiko abalwanira obukiiko biki. Bannamugajjukira bafuluma. Basegona bafuluma abadde ku bukiiko. Babedi bwanika bafuluma balani mayanja bano bagundi Abedi bwanika abadde ku insurance committee anga aliko ne Joyce Baga bonna bafuluma. Kati olutalo lw'amaanyi ne ku bukiiko. Kakati babagambye nti okuwa akakiiko oteekwa okubanga okkiriza kuba kati bali mu kubanyiga wano. Miliyoni 15 zikusalibwe kuziri ez'emmotoka akakiiko. Ate obenga otuwa ne miliyoni 10 buli mwezi ng'ekibiina. Wali ku kakiiko okuwa akakiiko kuba bakimanya akakiiko nabo abagenzi baba bagenze kubbirayo sente nyingi nnyo ziri mu bukiiko eyo. Kubanga ate obukiiko obwe bucekinga. Eringa business kati gye bali mu sawazo. Kati bali mu business. Era batunuulira ababaka twalese bameka. Kati banoonya goddawa gobirya kiri ani gwagenda commission ya Parliament. Wakati commission abagala okuteekayo omuntu akolegana ne speaker. Bana yo bagala babeereyo n'omuntu. Bano bakusikamugwa kubagundi badde bamusindika ku commission n'agaana nambeshe n'agandi mumpo obwalopo era nja kuba ntuulayo. Era abatulayo kitu. Kubanga obwalopo bumuteekayo automatically. Agandi ayagala obugombo obwo bugende mu Eastern bugwe mu Buganda kitu. Naga wadde era toba nayo nakyokola. Toba na mulimu kubanga era lopo tasobola ku accountability badde nkola kino. Naye era nago obugombe bunkulembereko kubanga obugombe bwasemba okugenda mu Eastern ku mulembe gwa FDC nandala mafaabi nga lopo. In fact nedda bwaddayo ko ne wafulugutu naye weeyo yaliko lopo musowe busoga. Kakati nono abayagala abuzeeyo. Kati ate mu Northern tebayinayo mubaka. Kati yasembyeyo okubeerayo mu Northern nga ali mu bugombe yali Betty Aolio Chan. Si yaddira gundi mu bigere Winikiza. Yaddira Winikiza. Kati mbaka Parliament loza waggulu. Wa PFF. In fact PFF yalesa abaka babiri bokana inga bonna bakyala. Asinasi Nyakato. Nyakato mpozi ya surviving. Hoima City. Noyo bamutute mu court. Bamutute. Customer lo kuyingira Parliament afuna amaanyi. Yabasobola okulwana. Maka sobola kuyingira Parliament akasenta. Ate abaddeyo. Abasobola okulwana ne bagenda mu court. Abasobola ate Kiyimba tewalabye nga gayagala bamulangirire buterevu ye. Kiyimba tuleke naye bamuwangula. Ye yagambye tagenda teyawaabye musango gwa kuddamu kulonda. Kiyimba agamba ayagala bamulangirire buterevu. N'ekye yakoze kye kituufu kubanga okusinzira kugenda baka. Ekyo kigenda kumuyamba nnyo. Okusinzira ku bisuwandi byange byegabaka. Nange ndagabakira galaga nti gavumenti eno terirwedde kuteeka by-election yonna. Era buli aloopa alina kuloopa kumulangirira direct. Ate Magola ye
si waabwe nnyo yandifukamidde ng'obudde bukyalimu afukamire ampesa soganyiga kye kuba asobola yeba ne magola yabaddeyo mu retreat yasoberayo bannaye yabaddeyo anti independent lini n'abikkiriza byonna yabiganye yakkirizaako nekyo kadi yasooka n'abawasenere gye bagimumu miliyoni 4 miliyoni yawaayo 4 ezino endala zibalira muzibanga bafutusoja kubagulira nte ekola ki kati walukaga yamutaasa ebitabo nga tebiwera ate ne walukaga omuwagira sente ate nakati akyamubanja kati ze nga nzirawo mbawadde miliyoni emu kati ate gamba agenda kulebuka nate n'emisango mu kkooti alina okuvugirira bannamateeka mumpe ekibiina kyange era Sseggona agenda okulembera mu ttiimu y'Amagoro Sseggona nga looya yagenda okulembera mu ttiimu y'Amagoro yamusasudde kati ate munaye oba onaaganirawo okukola naye nkubulidde sigwe wawaabye abantu basinkana era si kirungi kisa muntu bubi otuuka n'omusinkana nga yalina okujja ku road block ate tolanga kati be bali mugwa muwanga kivumi ate nupu bafutusoja bali bakuba ate kati be bakulembeddemu Muwanga yagamba bano balina okubeera baliddi kansa kubanga bano bamusi bakibogwe kyokanga ne Muwanga yatuuka ng'ate abakuba ne babissa ku bbali ne bagamba ono muganda waffe tukimanya abadde anoonya kakaadi kubanga Muwanga kitegeeza Muwanga bwe yamalanga obbakuba ng'ate amala n'abakubira akasibira kati noonya kakaadi bya bufuzi kale genda mu maaso ekitegedde banne buli omu yeetaaga munne mwene buli omu yeetaaga munne ekyo kyo bwe kiri oyagala toyagala so kati Magola yagenda obeera kubba wali I mean Sseggona ng'agamba my road my client biki ne Lukwago nga be bakulembeddemu tiimu ewoza Lukwago ndi company advocate kati ze Drummond taina influence yonna mu kusalawo ani afuna akakiiko Taina gye bamuleseewo oli kifaananyi bufaananyi taina buyinza bwonna taina kyasobola kusalawo olw'ensonga kati asobola kusalawo Kizedwiga newaabwe yennyini teyajjayo wadde omubaka n'ogwo wadde kansala kakati taina mandeeti yonna bajjamuga kati gweyagerangaane watuleeteddeyo bameka Bijirwa yaŋŋamba Muzedwiga ne bwemuwa miliyoni 2 Mamugamba ogenda kubeera nazo weeks billions zikozesa okumumobilizinga abantu 10 tabaleeta buyadda mu nyumba ye n'akolera mu structure this is the member from Arua musomesa kakati ye kyobola Bobi Wine bwalekawo atayina kirya atayina kiddako katasobola kubaako kyonna kyamuzoganya ngera President Museveni wali nti era balonda obalaba kati bwateekawo alupo oba nabbanja atalupo y'omuzinga kubanga era n'obuyinza tabubalekera era waba agenda je n'omuhozi yabusigaza bano bate babuyina wali yababuyi bigombe abasigaza kusigaza bigombe na kukubiriza cabinet ekola mulimu ki tewali obuyinza mu structures z'obuyinza cabinet simanya parliament tebiriimu ebyo naawe abo bagendera ku biragiro judicial byonna biba biragiro tebaba na buyinza musale bwe mutyo gw'omusango gira mulindako mukole kino kyobola kyekiri kye twabagamba nti Iran lwaki yanjawulo ne Venezuela ndi Venezuela eringa Uganda bw'ojjawo President Museveni government oba ogisudde ne Venezuela bweri kati ate Iran si bwe kiri kyobola nti ya Iran yabalemye okusuula wadde bajjawo oli bamutta ku lunaku olusooka naye okuva lwe bamutta tewali kyali kikyuse nti wadde okulagamu embeera nti oba government erina weetagalira muwa obusajja bukyatambulanga butambula structure zaabwe weziri chain of command Trump amavivi gali ku ttaka yeegayiridde banywanyi bwe ba Bufalansa ba Bungereza ne bamugaa nti sebo tusaba tusaasira nafe tulina ebizibu ate tujja kujja kubanga ekizibu Trump azze ayisa amaaso olugaayu mu bantu bano era ojjukira ku lutalo lwa Ukraine yabayita mu America bonna ne bajja ba Bufalansa ba Keir Starmer ba Bungereza bonna ba Spain ne bajja naye bwe yali ayogera nabo yabagamba nti mwenna nga bwe mbalaba wano muli banafu bwe mba muli bamanyi mbalekeremu Putin mu muwulire mbalekeremu Putin wano America yeesalawo mwenna muli banafu ayogera nga nsi bambi mu kubatyoboola bw'atyo bo kye baakola baasirika ne bagenda kubanga baba kuwanyisiganya abo bigambo ate kyandibadde kibi kyandikoze amawulire kati kye baakola baamusindikira Zelensky n'ajja nga talina musuuti ayambadde sweta Trump n'amugamba tali abo ofaanana Ukraine nze nkuyimirizaawo
Zelensky namugamba sebo nange Ukraine bwe bateriwo nawe tosobola kubeerawo tojja kunjogerawo no ate Zelensky ye yasalawo bawanyisiganye bigambo bawukane na bubi nnyo n'ekyeggulo Trump yali ategese Zelensky n'akizira Trump yanyiga nnyo yakuba omusajja ajira mu kitisa tekyategerekeka bali be bamusindika kyobola bwe yava mu America yagenda Bungereza ne balyoka bamuwasi gye bayita bagiyita batya njerabide state official state bamwaniriza visit official state visit ne bamuwazi red carpet ne bamuwa buli kimu kwegamba okumulaga nti sewa kali muko tukoledde wali tukasiima ati bwe yagenda eri Bungereza yagendera mu shooting emalayo yagendera mu shooting ate malayo nyo naye ngera ngabalaga nti nagende ngenze kubakolera mulimu gwe mwantu Kobe tosobola kujerega kakati yatuse ekiseera nga abalajanira bajje bamutaase ne bagana nti watugamba sebo kwe buli kimu okyesobolere kati omusajja akunyiga yabagambye mujje banaye muntaase straight of homes anti amafuta ogalaba omanyi nti ennyonyi nyingi zasazizaamu entambula zaazo nga si kugalawo airspace naye amafuta gabuze kakati ensi eri mu crisis kati Iran bwe yagalawo straight of homes kati Trump n'alemererwa nga talina maanyi gagigula kukaka Iran kugigula nalabe yawandika akayita Bufalansa ku Rusi soso musawa na munana mba wadde sawa na munana sikate mugigulawo yonna ngenda kukuba power plant zammwe bwe baganye okugigula bamugambye gezaako sawa na munana zigwa nagamba wadde nnaku 5 nnaku 5 bwe yagize naga nti akatimba wadde 10 nga bwe tuteesa tugule mubufunze Trump olutalo lumunyiye yapondose lwamunyiye kubanga yagenda mu lutalo lwatasobola kituufu kubanga kyobola banti director wa counter terrorism yalekulira Joseph Kent yes naga nti Trump yatwala mu lutalo lw'ekigega nagamba akulira emirimu makago wa president chief of staff yatukweka Trump ng'olutalo terunatandika nga oliwe twagala yes kuba twali twagala kumuga nti kino kyogenda mu kino tikya busiru America togitwala mu lutalo lwa kigega tugenda kuswalira eyo ekyamazima Iran yabalabisizza Israel ya dragging America mu lutalo yes kakati Iran yabalabisizza olw'ensonga nti bolaba kati America yewereza ate ebiwandiiko bali bateese ng'eyita mu Pakistan kati eyita mu Pakistan tuyambeko obutuweera omusajja tutule naye era gundi naga Iran negamba ekiwandiiko nkifunye nagana n'ekyo nakigobye bintu bya Trump temuli makulu kati ndowooza olaba kati kitegeeza America ye munafu kati oli ye munene kitegeeza nga Joseph Kent bwe yayogera nti tebalina intero yonna nti Iran egenda tusobola America twalumba yaki kubanga tewaaliwo kintu kyonna America negenda mu lutalo lw'ekigega kubanga era womanyira nti olutalo terwalina makulu minisita w'ensonga z'amawanga amalala Marco Rubio mu America baali babuzaayo ndowooza nga wiiki 2 olutalo lubeewo yajja mu Congress ne Senate ne bamubuuza bwe mujjako Ayatollah Ali Khamenei kiki ekiddako Iran naga naffe tetumanyi kubanga naga tetumanyi olw'ensonga nti gavumenti ya Iran teringa ye Venezuela ekyo yogerera bwa naga America ali yagala regime change kakati n'abagamba nti tetumanyi kiddako kubanga Venezuela kyabadde kyangu nti bwe kyalieko Maduro gavumenti yagudde naye kakati wano baina layers nyingi tetumanyi kiddako kati Congress nebaga kati mugenda kukola ki oba temumanyi kiddako tya tukyabiteesaako kati eri tebaddayo ne balumba bulumba so Israel edraginga kakati America mu lutalo yes kakati n'olwekyo n'olaba nti olutalo lwali teragisa kyobola nti Supreme Leader omupya bwe yajja ekiwandiiko kye yasooka okufulumya yagamba nti America bwebe yagala olutalo luno lukome eyina okukkiriza era bakitadde ne mu kiwandiiko kino kye baweerezaayo ekyabwe eky'ensonga 5 eyina okukkiriza kye basoose bagambye nti ekiwandiiko Supreme Leader kye yafulumya nti America eyina okukkiriza esasule byonna byeyonoonye mu Iran mu lutalo ekyo kyeyinoso ate sigamba nti ndi bisasula mbagirawo ebyo tubibalirire mu bwangu ezo zesoka eziteeke wali naye biri mu trillioni za dola sente empitirivu Iran era ensonga ey'okubiri negamba nti America eyina okukkiriza nti teriddamu mu bulamu bwayo bwonna mpaka ensi lwerisaanawo
kuddamu kwetantala kulumba Iran. Ensonga yakubiri. Ensonga eyokusatu, America eyina okukkiriza nti Strait of Hormuz yaffe bwoya ya Iran tewali atulagira byakukolerawo. Tusalawo amafuta ngayitawo. Eyina kutusaba busabi. Kubeera nakatwaziganye okuyitawo. Era tezikola ki? Teziyitawo. Kakati ndozeraba nti kubanga America yo byadetadde mu byade bingi simanyi mukirize temugenda kuddamu kubujirya butujjo simanyi temugenda kolegana na kuddamu kola nuclear simanyi ebyo na Iran yatuga simwe muyina okutubulira ebyo okukola era Iran negamba nti ebyo womba mubiganye twemale gayangano emundu eseke mpaka lwe tunakiriza nti ono yawangudde nenga America terwede mwecho ye Trump akazito kanje mu America bamugamba watutwala n'ekibiina kye kyennyini kubaleka nkubulire ekyamazima Trump kye yagenzeemu ebisanja bibiri ebiddako mu America Republican Party tegenda kukwatamu toka mashinyeziza America ku ground kugana ne Republican Party yennyini ekibiina kya Trump kiri mu kumugamba watutwala mu bice ebyo ekibiina kye kyennyini Trump ani yamusiko muteka mu lutalo bali Netanyahu kyobola ba Netanyahu yalinya n'ennyonyi nga Trump bwe yatandika okuteeseganya ne Iran ojjukira nga batandise okuteeseganya enteeseganya ezo nga Oman yezi womenyo omutwe kata ne Oman no Oman nga bali skasi tuzirande mu Geneva era nga boogerezeka kakati enteeseganya ziba bweziti mu diplomacy nti Uganda esobola okuwoma enteeseganya wakati wa Rwanda ne Congo naye era Uganda yebesalawo n'ensimu eziraga esologa zigenda Kenya kakati Oman yali ewomyemu nga gwe gyoziraba yonna Oman yesindikayo abantu abo kakati nga boolaba nti Pakistan kati yetwala ebiwandiiko kitwalira America yeri mu kwegayirira kitwalira eri America okitegedde Iran ekiwa Pakistan kubanga mu lutalo luno Pakistan ebadde nampa wengwa yonga tena side ate n'ekirala America teina base yayo mu Pakistan n'olwekyo era Iran ebadde tegirumba so tewali conflict of interest yonna kyobolaba ne Iran egyesiga nti esobola okutambuza so ate Oman erimu enkambi ya America era Iran ebadde esindikayo ebikompola okitegeera so enteeseganya ne zibeera nga ezo zikyagudde butaka bono takkaanya n'ontakkaanya naye Iran yegamba nti fe filimu yaffe etandika butandisi Trump ogambye esawa na 8 gezakola katandika butandisi tuli mu kajingo kennyini yo Iran egatutandi gugezaako beeko kyokola olabe ye yagambye Iran yote naba kupowa mukulwana ate ogambye yagambye fe twemale gayangano emundu eseke mpaka kubanga Iran ekimanyi nti kubanga Iran tewali akitaddeyo kazito mu Iran n'ensi yonna tetaddeyo kazito olw'ensonga Iran yalumbibwa bulumbibwa so banansi ba Iran bali comfort bagamba tugende mu maaso n'olutalo kyokka banansi ba America bagamba kwangu biki bino biwagenda Saba Minister wa Spain Iran America we mala okubegayirira batwale amaje gaabwe bayamba amafuta okuyita wali Saba Minister wa Spain yagambye nti talabangako omujega yenkana ne Trump naga nti bote basobola kuyingira mu bintu bya kijega Trump yayingiramu abyemalire yekka era Trump teyamwanukudde yasirise na busirisi so banywanyi ba Trump baganye okumuyambako mu lutalo yes kubanga abalaze bulijjo nti banafu tebalina kye basobola kati nze gwolaze nti ndi munafu lwakyo netaka kyobola nti olutalo luno lulaze abantu nti gwe ssebo mukama wange oyina emmotoka yo era eri tinted naye bw'oba ofuluma ewuofu okulaba nga ne banneiba abasiika chapati afazaali bawe ku jambo babuuzeeko kubanga waliwo ekiseera wojja okubeetaaga era bw'okuba endulu ewuwo oba oyita bali abanafu Trump yabagamba atya yabagaa nti mmwe muli banafu mwenna okumanya nti muli banafu mbaweemuko ku Russia Putin mumuwulire America teriimu ayogera wano nze nsobola era bali basajja atu baseka naye nga baseka maje muluko naye olw'okuba bo ba diplomati byebufuzi babiruddemu tebaayagala kumwanukula bamusindikira Zelensky nagira mu kisweka namuswaza yali tasiba zikweya ne muna mawuli omunabuza Trump okubye suuti ogiraba dabagozo okumitinga bwayambadde Zelensky naga nti tojjanze kunyigira mutoke naye balibe bali bamusindise nga kagologosi obola bate bwe yamala yagenda mawanga amalala ga Bulaya nga bamwaniriza nga muzira olw'ekino kye yali abakoledde wano
olutalo mu bufunze Trump so olutalo lukyayinda wadde abakulembeze bangi basiza kubanga Iran ngoze ojeko supreme leader eina chain of command mu maje eina akakiiko ke bayita assembly of experts yabakugu abo kutulako abamanyi bakakensa 88 bamanyi era mwe balonda ba supreme leader ako wekali kali awo eina ejjeri ne revolutionary guard corps lina abasirikale emitwalo 7 eryo lyokate eryo liringa bolaba SFC ya wano yeringa SFC kate wali eringa UPDF kati liri balita basiji eringa UPDF naye lirimu abasirikale abasoba mu mitwalo 8 kakati America ate yo teyagala kuteeka basirikale bayo ku ttaka kugenda Iran kubanga ekimanyi bajja kufa bunja olwensonga nti bakigezaako mu myaka gye 8 Iran mu 8 yawamba abakungu ba America abali ku kitebe kya America mu Iran nga ambassador kwali 8 ziramiki revolution mu Iran ebanga Iran revolution yali mu 9 naye ingewedde kati mu 8 Iran yawamba abakungu ba America yali omukulembeze wa America Jimmy Carter yatwala abasirikale ba America ku ttaka mu Iran anunule abakungu ba America abasirikale be yatwalayo kumpi bonna bafiirayo era ekyo kyamuleetera ebizibu nti mu kalulu akaddako baamukuba akalulu n'enkoona mutaka ne bagisimisayo nsululu nga Abamerika bamugamba lwaki watutwala mu bintu ebyekisiru ng'okimanyi Iran era okuva mu gy'ekinaana wadde wabaddewo okusika omuguwa ne Iran tewali pulezidenti wa America ali akirowoozezaako okutwala abasirikale be mu Iran so kali Trump akirowoozezaako kakati Trump yakoze bulanda yo bulanda ya maanyi kati ate bulanda tekosa Trump yekka nga muntu kubanga yekisanja kye kino era kyekisembayo ekibiina kyakikoseza nti ebisanja bibiri ebiddako temugenda kukwatamu kubanga mujja kuba abantu babagamba lwaki mwatwala abantu mu lutalo olutaliimu makulu lwaki watwala America mu lutalo abasirikale bayo ne bafiira ekirwanyiso obutujju akugambe tetulina yinte ate gwe n'olumba in fact Jokent kye yayogedde kyakubye omusumali kubanga Jokent gwe twogerako si wa bulijjo counterterrorism director wa counterterrorism mu America si ye wa Uganda nedda si ono director wa counterterrorism gwe twogerako ekisooka futu soja wa Trump muwagizi wa Republican futu soja era abadde mu kisinde ekyo ekyammaga nga mwali ekyokubiri mulwanyi Namige namulaba nali nsoma ku profile mukyala we yafiira ayina ensimu yafiira era byakulwana mulwanyi Namige ekyokubiri ekyokusatu nti y'omu ku bammemba b'ekisinde ekiri ekyammaga ekisinde ekyammaga kye tubatuma Make America Great Again mu America First yensonga lwaki olaba nti emikutu gy'amawulire gyonna nga gimunoonya talabika yagenze wa Tucker Carlson ayina omukutu Joseph Kent yagenze wa Tucker Carlson yagenze wa Tucker Carlson ayina following Tucker Carlson naye futu soja wa Trump yali ku Fox News futu soja wa Trump awadonga matinga mawulire gamunoonya nga BBC zaanize Fox News zonna zimunoonya CNN yasalawo agende wooli kuba futu soja munne ebogere ebigambo kiringa kali okuba nti TV za Uganda zonna zinnoonya naye gwe n'ofuna bagenda okweka interview ate ne bagijja ku ggwe kati bagijja wa Tucker najiraba kakati lwaki bombi bafutu soja kyekisooka bonna bali mu kisinde ekyammaga ekisinde kino ekyammaga ebigendererwa byakyo ebikulu kyali tekikkaanya na ntalo nga kizivumirira era Trump buli we yakwatanga akazindalo ng'agamba nti ekibiina kya DP kitukoze bubi nnyo kitutema America mu ntalo nnyingi eziteetaagisa Joe Biden atwala atya mu lutalo lwa Ukraine kyobola yagamba nze olujja mu nnaku 10 ezisooka olutalo nja kuluzikiza kyamulema kubanga ng'agamba nti America teyeetaaga genda mu ntalo ezo kuba tezifunamu ate ng'era kituufu esaasanya busaasa kyobolaba nti Tucker Carlson ne Joe Kent
basobola okukwata bonna babadde ku page yemu yaganyo gena ku CNN ngamanyi eyo mujaso kati mujje wano interview nga naye we mujijje bali babadde ku page yemu mu bufunze nga temujja mudayivatinga okitegeera so kubanga wano bandi badde bamubuuza bingi naye ono yabadde n'omuntu gwe bakkaanya mu ndowooza na mu buli kimu okitegeera kakati director oyo owa counter terrorism ye n'agamba nti ye byonna bye yanoonyereza ng'olutalo terunabaawo yakizuula ne bakola ripooti yaabwe nga Irani yali teyina kakwate konna mu kukola nuclear olw'ensonga nti Trump agenda okujja mu kisanja kye ekyasooka yasanga nga waliwo endagaano eyali ekoleddwa wakati wa America ng'Obama ye yagiteekako omukono mu 2016 wakati wa America ne Iran nga bakkiriziganyiza n'ekitongole ki International Atomic Energy Agency kibeere nga kirondoola Iran nuclear gwakola yenkanawa ekipimo kye kubanga Iran ye bagamba nuclear gwenkola wakuwa abantu masanyalaze kulaba kuyamba abantu mu bulamu bwa bulijjo so ekitongole ekyo yatekawo lejuleta aha International Atomic Energy Agency Trump teyakisaba na report kubuuza nti bannaye mutuwe ku report bye twakanyako nga America byebyo bye bikyakolebwa ye Trump yajja yakwatagana ne Netanyahu n'agamba bugambi nze yendagaano ngivuddemu n'agamba basajja mulumbe kati bwagivaamu Iran negamba ate oba mugivuddemu kati naffe katugende maaso tukole ebyaffe okitegedde kati wakyali atukuba kuki ku mukono kakati ate Trump saawa eno yabawaayiriza nti balina kuba Trump ebigambo byazaabirya mu lutalo olwaliwo omwaka oguwedde nani era Israeli ng'erwana ne Iran olwaliwo olutalo olwo Trump yagamba nti yasindika bomu ku kifo kiri ekya Fordo ekyalimu nuclear nti yakikuba n'akisaanyaawo kyokka bwe yakomawo mu lutalo no nga lugendo tandika ebigambo bye n'abirya naga nti ekifo ekyo kikyali kawerette era kikyakola bulungi nnyo akozesa biki Trump osobola kutegeera ayina byakozesa kyobola nti ajja n'abagayi saa 48 ate bwakomawo n'abagamba nti kakati 48 nzijjeewo kakati naku 5 ate kakati tukyateeseganya kubanga olutalo lumutuddemu nti ba allies be bamuvaamu yayita ne NATO n'agamba NATO tetuyambye kubanga enyinga ey'okutaano ya NATO egamba bw'olumba munnaffe naye kakati bano bagamba gwe walumba Iran Iran tennabakkulumbako kati fe tuyingiriramu okitegeera so America yasangawo ba allies baayo abandigenze mu lutalo nga tebamaze na kwebuuza oba bannato oba tebaliiwo kubanga twakiraba Tony Blair yayingira mu lutalo lwa Iraq olwa Saddam Hussein America eriokette Saddam Hussein teyasooka na kwebuuza waga nti ye teyasooka na kwebuuza bakola ebyokulwanyisa enamuzisa ebyobutwa ng'era tebabikola kakati Tony Blair teyasooka na kwebuuza nti oba ngenda oba sigenda yagenda bugenzi kubanga oli yali munywanyiwe ne kakati Trump yalaga bali nti sibeetaaga ate saawa nabalajanira mujje olutalo lukoze eki lugubye kale tugenda koma wano leero Asani wano obadde osinzira okubeera nga otulaba tugenda koma wano olunaku olwaleero tujja kutandikirawo olunaku olulala akuume atakuumira mpeera.